ebya Spice Dana bizzeemu ensonga ze ez'okuba nti yatta omuntu, yatta omuvubuka oba omuvubuka agambibwa okuba nti yafiira mu nnyumba ya Spice Dana, bo gwe baatwala okuba nti mubbi eyafiira ewuwe. Ensonga ze zizzeemu. Kati nno nze nno bulijjo mmanye munnange osanga eno yandibeera stunt, wabula saagala okyerabire nti nno emyezi egiyiseeko emabega munnange Spice Dana yaliko nnyo mawulire, ng'era ensonga emubeeza mawulire y'ensonga y'okuba nti beekobaana ne batta omwana w'abendi, ne batta omuvubuka ono emmomboze, omuvubuka omunaku eyali akula obukuzi atandise okubanga anoonya akasente akamubeezawo ne famire ye. Ensonga ezo zaagenda nnyo maaso era zatyaka nnyo, abantu bangi ne bakikomentingako, abantu bangi ne beekubira omulanga, bannyini muvubuka ne beekubira omulanga, ne bagenda ku TV ez'enjawulo, ne bayita ba bloggers ab'enjawulo, ne boogerako nabo era ne basaba n'obuyambi, ne bagenda ku police stations ez'enjawulo ne batafuna buyambi yadde. Era munnange Spice Dana teyavaayo kwogera ku nsonga za kufa kw'ono mwana, era teyayogera ku nsonga ezimuvunaanwa okuba nti yasse oba yabadde mu kkobaane ery'okutta omuvubuka ono, bituufu oba si bituufu. Nze naawe wano wennyini yenze Sheila Adita, ky'olina okukola beera nga osubscribinga, link kweriawo, wabula ate ekigambo subscribe weekiri ku channel eno osobola okikwatamu, kwata mu kade akali waggulu awo. Munnange buli video gye tuteekayo naawe egenda kubanga ekutuukako muganda wange, obeere nga tosubwa, obeere wamu naffe, wabula mbatumirako ate era nga neeyongera obbeebaza ak'ensuso okuba nti mwebale nnyo okubanga musubscribinga ku YouTube channel yange, okwefiiriza obudde ne mubanga musobola okulaba video zange zinene ne muziviewinga ne muziwako endowooza. Ekyo nno kimpa essanyu, wabula nange ng'okuba okubaddizaawo nga akasiimo olw'okuba nti nno mumpadde obuwagizi bwammwe mbeera mbatumirako. Kyokolaba mbagamba munnange bw'oba okomentinga teweerabira linnya ly'omukwano, erinnya lyo liteekewo, oteekawo n'ekifo gy'owangaalira gy'osinzira okuba nti olaba videos zineeno, nsobole okuba nga nkutumirako nga nkozesa erinnya lyo n'ekifo mw'owangaalidde. Munnange kyekyo kyokka kyensobola okubawanga mmwe abawagizi bange ng'engeri yokka ey'okubasiima kwe kubatumirako nga mentioninga amannya gammwe. Tewali kyekitwalira, tekintwalira budde, tekintwalira ddakiika, wabula ate ng'olunaku olwaleero tugenda kubanga twogera ku nsonga za Spice Dana okubanga yatta omuntu. Ebintu bino bibadde byasirika nga byava mawulire ate kati bikomyewo. Omusango gw'ono omwana katugambe nti gwe musango ogumu ogutagenda kubanga guvunda, era ze ensonga ezimu ezitagenda kubanga ziva mu matu g'abantu zigenda kubanga ziwulibwa ebbanga lyonna paka we wanaabaawo ekikoleddwa, either okusirisa abo abakomyawo ensonga zino oba si ekyo okuddamu okukola investigation ku musango guneeno, poliisi eguyingiremu, balooya baguyingiremu, kooti eguyingiremu, bamanye omwana ono Spice Dana yamutta. Ye waaba yamutta yamuttira ki? Nsonga ki? Ebintu ebigambibwa nti ono omwana yali amenye ng'ayingidde mu nju ya Spice Dana ng'azze kubba kyali kituufu? Ekigambibwa nti nno abantu be baamukuba olw'okubanga baamusuubiriza okuba omubbi nga bamusanze awalamba ekikomera bituufu? Ebyo byonna bunnange abantu basobole okunnyonnyoka bamanye ekituufu ekyaliwo. Yadde ng'ensonga zino zaaliwo, omwana ono okufa kwe famire ye ekutankanira ddala, teekako n'ab'emikwano gye bakitankana ne bagamba omwana owaffe teyali mubbi, wabula jjukira teri muntu akkiriza muntu we kuba nti yali mu musango. Omwana ne wabeera mubbi maama we asobola okugamba omwana ono si mubbi. Abantu boona omwana bakyagaanye okukkiriza nti omwana waabwe yali mubbi, wabula ate nga n'obujulizi obwongera okulumika okukakasa nti Spice Dana n'ono omuvubuka balina enkolagana ey'enjawulo nabo bwe buliwa. Kwe kukeera ku makya ne bakebera ebifaananyi by'oyo omwana bye yeekubisanga emabega nga kuliko ennamba ya Spice Dana n'amannya ga Spice Dana, era nga kwe kugwa ku mabaluwa ag'omukwano agaawandiikibwanga Omugenzi nga tannaba kufa ng'agawandiikira Spice Dana. Naye ate wano ne neebuuza nti omulenzi ono wabanga yawandiikiranga Spice Dana amabaluwa ng'ate bali mu mukwano, lwaki teyagatwalangayo? Katugambe kale kansuubire Spice Dana yamala ng'osoma amabaluwa gano ag'omukwano n'agaddiza omwana. Kale katugambe omwana ono Omugenzi amabaluwa yagawandiikanga n'ageesigaliza, byonna bisoboka kubanga nange ndi confused, simanyi kituufu yadde n'omulundi n'ogumu, wabula ng'ate amabaluwa galagaga nti omuvubuka ono yalinga mukwano ne Spice Dana, wabula ate nga n'ebifaananyi bye yeekubisanga
ng'ali ne Spice Dana teekako n'ebibye kennyini byalinga biraga nti no alina enkolagana ne Spice Dana okubanga emabega w'ekifaananyi omulenzi ono yateekangayo obufa obugambo to my love Spice Dana n'amanya ga Spice Dana agaddala ng'agateekako era nga kigambibwa nti omuvubuka ono okubanga asembera Spice Dana yagenda mu nsonga za mukwano ng'omuntu wonoobeera n'omukwano n'omuntu ng'agendayo wabula eŋŋambo ne ziyitiŋŋana ne zigamba nti kirabika omusajja wa Spice Dana we yakizuula nti Spice Dana ayina omuntu gwayagala oba omulenzi gwaganza outside relationship nti kwe kwava entabo abantu bano ne bakwata omwana ono ne babeera nga abamukubamu mu kumukubamu mistake we yava accidentally kirabika n'afa kirabika bamukuba bubi oba nga bamukuba wantu awabi n'afa mukijjukire nti tewali wantu wonna watasobola kutta muntu osobola okukuba omuntu ku nnyindo n'atadda ngulu n'omukuba ku liiso ne limutta n'omukuba mu kifuba n'afa n'omusamba mu lubuto n'afa n'omukuba ku mutwe accidentally omuntu ono n'afa okitegeera wabula ng'ate abantu beeyongera okuba nga basaba Spice Dana abeereko kyayogera ku nsonga z'ono omwana kiki ekyatta ono omwana bwe kiba weekiri nga bwali butakkaanya omwana ono accidentally n'afa Spice Dana aveeyo abeere ng'agenda atule ne famire y'ono omwana boogere famire ayinza okuba nga omwana ono yabadde ng'aliisa famire yo ng'olina bbawaayo akantu katono nnyo ng'amabugo obagambe bannange nsaba kunsonyiwa omwana kyali bwe kitinanfaako abantu basobola okitegeera kubanga oli yafa tagenda kubanga adda naye Spice Dana gy'anaakoma okuba ng'asirika ensonga zino ng'azewala tezigenda kuva mawulire jjukira ekigambo okusibako kigambo butemu tekigenda kukufaako oli ne wakulowoleza nti oli mutemu kijja kumala kidde ate kyotalina kwerabira nti omuntu wookera ku makya n'ottako kale katugambe nti Spice Dana yasse bw'abanga yakedde ku makya n'atta agenda kufa ng'atta obulamu bwe bwonna nti buli wanaaba ayinayo ekintu ekitamutebenkeza bulungi ekitambo ky'okutta kijja kubanga kimukwata era lazima aba alina okuddamu okutta omuntu omulala kubanga bwotta omuntu asooka tosobola kukoma kwoyo bulamu bwo bwonna ojja kuddamu otte kubanga kiri ekyoyo ekiyalinga kikutangira okutta okijjeewo okimenye n'ofuna endagaano empya n'omuntu oyo omupya gwosoose okutta omusaayi gwe ogwo oguli fresh omuzimu gwoyo omuntu gukuyingira n'otandika ng'okutta bw'oba message eno ogifunye nsaba obeere nga okomentinga omanye gwe kikyolowooza ku katambi kaneno embagalanya amanya yense Shila Adita.